63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Sabasajja Kabaka. Wangala. Ai. Sabasajja Kabaka. Twagaliza amazalibwa amalungi. Bane tumuye bonasi. People power, our power, people power. Ne bwokola eddagala tosobola kuwawula Mwami Kyagulanyi na Buganda. Ekifaananyi ekyo kyolaba kiriko President Kyagulanyi Ssaabasajja Kabaka. Era Katikkiro twamudde olunaku olw'eggulo n'abamyuka be nga bagamba mbu twaba omuntu n'omwajja n'ekipande. Kaakati ndowooza olaba ekibadde mu lubiri Bobi Wine na Kabaka. Mukwano gwange atugoberera nkwaniriza nnyo, ogenda kuwulira ebigambo bingi eby'enjawulo mu kana kaffe ak'olunaku olwali nze Eke Master. Kati abo boolaba mube bazira b'eggwanga era ono tamalina kigenda mu maaso. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ebigambo ebyayogerwa nkuzizzaako emabega katono nnyo. Jjukira nti omukutu ogwaffe gwa nkyukakyuka era omukutu guno gwa muntu oyo anyigirizibwa. Amawulire agaleero agayiseeko byonna tubikomyawo ne tugatta. Kaakati olwo n'obeera nga teweerabira kigenda mu maaso nawe gye kivudde ampuliriza. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga neeyongerayo kubanga olwaliro bingi nnyo eby'enjawulo. Ekibadde mu lubiri omusajja amanyiddwa nga Bujingo Niyonzimaana ampuliriza. Abantu bamugobye mu lubiri kyokka nga ye Katikkiro Charles Peter Mayiga azirikidde mu lubiri. Nkugambye bingi nnyo ebibaddewo. Bwe tuula butuuzo okkalire ogenda kubeera nga ebigambo biwulira era ng'obiraba gwatugoberera. Kaakati nno nze Eke Master mabega w'omuzindaalo nkwaniriza nnyo yonna gy'oli gwatugoberera olunaku olwaliro. Nkugambye nti nkusaba video sooka ogimpere ekigalo olwobanga oli mpya subscribing enkola yaffe bweri okone ku kade olwo buli video zotteekayo ng'eno zibeere nga tezikusuba. Kaakati nno mulongo wase omuluutansozi ate gwe ntambula naye mu mbeera ng'eno yatuteekamu amafuta n'amaanyi okubeera nga tusindika tukusakire bino byogenda okubeera nga owulira oba byogenda okubeera nga olaba. Bannange Mwami Kyagulanyi ono omusajja bamuyita God's Sent. Ono omusajja mutume wa Katonda. Oba oyagala oba tuyagala nkugambye omusajja mutume wa Katonda. Ebigambo ebigenda maaso olunaku olwaleero abantu abavuganya omusajja ono, abalwana omusajja ono, abamulemesa omusajja ono. Olunaku olw'okwosajjo twalabye NUP ng'egenze mu lubiri neegula emijoozi egyabadde mu miliyoni ezisoba mu 10 era Mayiga ono n'alaga nti asiimye. Olunaku olw'eggulo yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza nti saagala gaali kyokka nga muntu y'omu eyasinkanye abasajja ba NUP era ng'ekigambo gaali amanyi bulungi nnyo kye kitegeeza. Kyokka ng'ono olunaku lwajjo yavuddeyo n'agamba tayagala gaali wabula olwaliro mu lubiri ono azirise buzirisi. Ekibadde mu lubiri kimmazeko ebyewungula. Bwe yagambye nti saagala gaali abadde ng'eyategeezeza nti muleete gaali. Kaakati nno ono omusajja gw'olaba ono amanyiddwa nga Gashumba. Kaakati Gashumba ono omuvandimwe alina ebigambo bye yayogera bingi nnyo era ebigambo bino byali by'amakulu nnyo. Era bw'otunuulira ebigambo bino n'owuliriza ebigambo bino tosobola kumanya nti Gashumba ono yali ayogera ebigambo bino. Wabula bano n'abalala bangi abafaanana ng'ono laba ate ekyennaku bafumbekedde mu NUP mwennyini abasajja bakyumira mpuyi bbiri. Sigenda kusooka kwongerayo kansoke ku bigambo by'omusajja ono bye yayogera nkomewo nkubuulira ensonga ennene. Balawenga Bobi Wine of their own. Musolovinga ensonga lwaki abaana bagoberera Bobi Wine. Kino kanki bagambe muyina emundu, muyina emizinga, muyina buli kimu naye mbalayirire akaseera kagenda kutuuka obeere mu mochare nga tiwali na pisto. Kino kanki bagambe gamba buulire ne be munanzita Uganda eno si yammwe mwagisangawo era mujjagirekawo. Wano we twogerera olutalo lwalwanirwa wano munda g'ekiri wano era bw'oba oli wano ng'okyawagira Museveni n'ekyenaleemu kye mukama kuba ekibonezo kikyasinze. Mu abantu b'eruweero abaleeta gavumenti eno mu buyinza kiki ekiri eruweero okuggyako ebinu n'emisekuzo. Kyekiri eruweero
kyenalabye kitandise mbegayirike tibolo promoting amawanga nze jjajjange yafa e Rwanda 1921 kitange yazaalibwa mu Uganda nange nzaaliddwa wa mu Uganda Banyarwanda bangi abanyigirizibwa tebulowooza mbu eno gavumenti y'Abanyarwanda eno gavumenti y'ababbi abatono amagambe ekifembayo bw'oba owagirayo NRM dembe ly'okusigala mu busiru bw'NRM dembe nze akugamba Bobi Wine Besigye Dr. Besigye Yoweri Museveni nalinyoddeko kyayi nabo sikkiriziganye nabo ku bintu ebimu nengenda n'ebiki n'ebituufu bannaddiini abali wano kano kammwe musirise nnyo musirise edda abantu abalwanirira eggwanga lino babanga bannaddiini ab'ennamirembe ab'eruwaga n'ekibuli bonna bakoze eki basirise kubanga mbu Yoweri Museveni abeeta ebikutya n'abakola ki mazima kamalize bwe ensi bwetabuka mujja kwegana amagandula gano kababuli ensi mazima ensi bwetabuka bajenero begana ebitoji tisibangako ki jenero mu magye mbagaliza bye munjagaliza kakati nno olunaku olwaleero lwe bategedde amaanyi agakyagulanye ampuliriza omusajja amayiddwa nga Bujingo Niyonzimana naye azze mu lubiri okudduka emisinde wabula ekimaze enviri ku mutwe bwe banjudde nti Pastor Bujingo atuuse abantu bonna bamuŋŋodde buŋŋoozi abantu bonna bamuŋŋodde buŋŋoozi era ono ne bagamba genda gasiya twakowa genda twakukoowa omusajja abantu ne balaga nti tebamuwagalira ddala kakati okuswala okw'engeri ng'eno bannayuganda kwe batandise okulaga abantu bano butereevu nnyo kyokka nga ye Charles Peter Mayiga nga bwe nkunyonyodde nti yalayidde naga saagala kipande saagala ggaali ebyo ebipande byonna byolabaawo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza bye bibadde mu lubiri olunaku olwaleero kaakati ono bw'alaba ebipande bino avuddeko waya kumpi kuzirika era ono n'atabuka nga yeebuuza nti baanaazi zino abantu baaziyisizzaawa baanaazi zino ababadde ku miryango lwaki zaabayiseeko ono nga yeerabidde nti n'ababadde ku mulyango be baataddewo bennyini okubeera nga bakebera abantu n'okubeera nga bakurosi-checkinga ate bennyini be bamu kubawagira enkyukakyuka kati kino kiviiriddeko Mayiga okulaba nga ebigambo abitegeera tabitegeera jjukira nakugambye nti abantu bangi nnyo bwe tutambula nabo mu NUP nga tubayita nti bannaffe naye ng'amazima amatuufu zino nsolima zennyini eziwedde emirimu era nga mwenna mujjukira 2021 bangi abajja ku kkaadi eya National Unity Platform ne tubawa omwaganya ne tubawa omukisa ne beesimbawo ne bafundikira nga batuliddemu olukwe era nga bano baali bakolera Mwami Museveni ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba kaakati nno n'essaawa zino bangi babatupulantingamu era mwebali bangi nnyo ampuliriza njagala nsooke nkwe akatambi kano koolaba omusajja mbega abadde atambula ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era ng'amubeera ku lusegere ng'amubeera ku kido naye ono yakwatiddwa butereevu nnyo ng'ali n'aba CMY ng'ali ne bambega ng'ali n'aba NRM mu miitingi emu enkambwe ku luguudo wano olw'Entebbe kyokka ng'ono asaba kkaadi eya NUP. sharinga video gano tegowalinda tegocha abanange mmakindi Ssaabagabo tulinamu omuvubuka gwe bayita Kawuma Cedric ayaga okwesimba ku bwa meya avuga Tundula abanyonyonyo mu struggle naye nga si munnaffe tujja tukyogerako tewe twali by election ye Kawempe yakwasa abaana nga azanya stunt ye ne batamukwatako oluvannyuma ennyo twalabe Kawuma Cedric nga ali e Lubowa bigana mawulire genjogerako leero Lwakutaano leero nnya kati abaddeyo nga 3 bannange twamukutte nga ali Lubona n'abasajja abaseemwayi bala disi nga bali mu meeting n'abalala be tutategedde bulungi mushayalinga video eno etuke ku mukulembeze ono omusajja yekukutiriza nnyo mu Nuupu atuse n'okulira n'omukulembeze asobola omukola ekikyamu Kawuma Cedric yesimbyewo Makindi Ssaabagabo nga meya bannange mushayalinga video ajja atambuza abaana ne bajja ne bakola effujjo ku bantu baffe oba kuva flaga bearer baffe NUP Kawuma Cedric yawandiikako tweet eyisa mu mukulembeze waffe amaaso nga jeyo omusango ebyo byonna ngenda bambi baterayo wano mu video mutandika okulaba Kawuma Cedric abaana bonna bayina ba NRM bye bifaananyi byengendo baterako wano mubeere nga mubiraba mushayalinga video fe bantisiza bakoze batya okuntiisatiisa bazze bantiisatiisa timbalemerako bote bamanyi bu sente gye bazijja mbuwala era oluvannyuma ennyo twalabye ng'ali mu meeting eyo e Lubowa
ngali n'abakulu b'NRM ne ba Ison bana basimanyi bano bayita bala DC naye tetutidde ffe tulina omwogerako tumulabise mutambuze vidiyo tusewo omukulembeze obukakafu kambo bateereyo mutandika olaba ebifaananyi ebyo nowe bazze bakola mpaka n'olunaku lw'ejjo nga 3 ogwokuna nga bali erubowa labisa atambuza vidiyo kyetuba tetwerabye Kawuma Cedric tebamuwa kaadi guli omulundi nayisa mu kibiina amaaso najja ne yeesimba ku kabonero ka leediyo ngera wengendo bateerayo obukakafu obwo bonna nakugamba mu mbeera zetutambuliramu ampuliriza fe omukulu l'ogwaffe twagala tuleke omukululo n'omwana n'omuzukulu bw'aliwulira ebigambo bino alimanya nti bakitaffe bayiwawo omubiri olw'ensi yaabwe Uganda. Kakati omusajja ono gw'olaba ye Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe era ono abadde nnyo mawulire nga bannayuganda bagamba mbu omusajja baamusiba mbu baamukwata n'ebyokulwanyisa ebiyitirivu ennyo mbu ono yali ayagala nakutta General Museveni n'okumwamulako gavumenti mbu ng'akozesa emmundu. Kakati nno omusajja ono mu bigambo bye nkwegayiridde nnyo njagala osooka owulire ebigambo omusajja ono byayogera era ogenda kakaza nti General Museveni n'omusajja ono batuzannyiddeko okumala emyaka egisuka 20 ng'ono yeefuula avuganya oli naye ng'oli yaawo ono ekyokukola kyennyini ekiwedde emirimu. Kati njagala nsooke nkuwa ebigambo by'omusajja ono byennyini bye yayogera by'atasobola kukola kyokka ng'ono bagamba mbu baamusibye nga baamusanga n'emmundu ng'agala kutta Mwami Museveni. Sooka owulire ebigambo bino bya Lungereza. You can have an armed struggle like brought Museveni to power, or you can have a non-violent struggle like we are prosecuting. Some people say Biemukola won't help. What you are doing will not help. Give us guns. We are not going to use guns. Those who want guns, we wish them well, let them go, and we shall be following what they are doing. But we have deliberately chosen to use non-violent struggle because Museveni used the violence, and the violence is still upon us. What we want to stop is violence in this country. And if we are to stop violence, we cannot use violence. We must use non-violence to defeat violence. And that's what we are doing. Kati ebigambo ebyo by'owulidde oyo musajja yabyogerera mu kamwa ke mu bigambo bye n'agamba nti ne bw'okola eddagala ne bw'oleeta buludooza ne bw'ogenda ebwamba ne kyaggwe n'oleeta irizi eza buli kkala tasobola kulwanyisa Mwami Museveni ng'akozesa emmundu nti kubanga emmundu ye yabaleeta mu buyinza era emmundu eyo kwali kuyiwa musaayi n'okuvayoleetinga amateeka oba oliawo okubeera nga alinyirira eddembe ly'Abannayuganda n'okubeera nga ebintu bingi ebyayonoonebwa abantu bangi abaafa nga ne guno gwako abantu abo bangi abattibwa abamu tebafunanga bwenkanya yadde okusasulwa yadde okuliyirirwa. Kati omusajja n'agamba ye tayinza kukozesa mmundu kyokka gye buvuddeko n'essaawa zino omusajja kyali mu kkomera nga batugamba mbu baamusiba ng'ekyamusibya baamusanga kukuta n'emmundu mbu ngeri omusajja ono ayeekera Uganda kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa baamusanga yekka mbadde sirabangako muyeekera ayeekera nsi nnamba ng'ali omu wanumanizi ame nga yasazeewo okuyeekera ensi era omusajja ono tebaamukwatirako muntu yenna yadde akaji akamuyambako okukola obuyeekera mbu okuggyako Mwami Museveni. Kakati bano ne bagezaako okutudayivaatinga okutujja ku muntu omutuufu Mwami Kyagulanyi batusibe ekiwaani bateeke ku musajja ono. Kakati nno ate ono gw'olaba ye Nobert Mao era omusajja ono yalaga nnyo nga bwali owa DP era avuganya ennyo Mwami Museveni. Kati omusajja ono gye bwavaako yaweebwa ekifo mu gavumenti eya Mwami Museveni ekya minisita owa ssemateeka n'essiga eddamuzi era omusajja ono nga yagamba mbu agenda kukola ne NRM basobole okubeera nga bakyusa obuyinza ewatali kuyiwa musaayi ng'akolagana nabo. Kyokka gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza ensi nti bye baateesaako NRM mbu yabivaamu dda ekola byayo kati nga n'omusajja ono wadde gy'ali mbwajjuza bujjuza kifo tayinaayo mulimu yadde n'akamu alieyo nga kifaananyi. Kakati ono baamuviire ne bamugamba nti ayina okubeera nga akkirizamu ebyo bye baayogeramu era baba alina kyakomplaininga ayina okubeera nga akyogera mu kyama so si kukissa mawulire. Era omusajja ono yavaayo n'alumba Mpuuga n'agamba nti Mpuuga ye musajja alwanyisa opposition. Wuliriza nnyo, Mpuuga ye muntu alwanyisa opposition nga yeefudde mbu aleeta nnongoosereza mu mateeka. Kakati ono agamba mbu omusajja ono ate akozesebwa ba NRM bennyini okulwanyisa NUP ate mbu mwali. Kati ebigambo by'omusajja ono njagala obiwulire, bw'omala okubiwulira nkuwa ebya Mpuuga bye yaggyeyo ng'amaze okwegatta ku NRM. Kati wabanga ayagala nnyo ebya consultation
lwaki ye ng'atwala ekiteeso kye ng'ayagala kuwamba oba opposition okuva mu NUP ng'ate ng'akozesebwa ba NRM olw'ensonga ze sijja kugendamu kubanga yalina ebizibu bye nga looya ne bamuteeka ku nninga katukutikka omugugu guno ne bamutikka omugugu ne bamugamba nti kaakati leeta ekiteeso nti leader wa opposition aba opposition bonna be bagenda okumulonda nga mwe mulina aba independent abawera 7 ate abasinga bali NRM leaning Abannayuganda bo basalawo ekibiina kye kinaakulembera Uganda NRM ate ne basalawo nti ekibiina kye kinaakulembera opposition NUP oba baagala oba tobaagala Bannayuganda be basalawo naye baamukozesa teyatwebuuza nako ate ng'agamba nti ayagala nnyo consultation twagenda okulaba nga ali ggulu ng'aleeta ekiteeso twagenda okulaba nga bamuwa sente ne tikiti z'ennyonyi tiagenze kola benchmarking e Ghana simanya agenze South Africa agenze wa ate abantu bennyini abamuteekamu kasunda bamuvaamu nga balaba nti ebintu tebitambula yajja wano mu DP nga gamumyuse ng'ebintu tibirungi ne tumuwabula ne tumugamba muganda affe bakwambaze ekintu kino naye osobola okukyeyambula okuva Essoroti twasazeewo nti abatwogerako ebyobulimba tugenda kuboogerako amazima olwo kati amazima gakoonagane n'obulimba ng'ekitangaala bwe kirwana n'enzikiza era baaswala nnyo Embale kubanga twasobola okubaanika bagenze batambula ekiro kyonna kyonna banywesa abantu omwenge nga bazze kutabula ne meeting naye meeting yagenda okugwako nga tukanyiza waje tulaga ebigambo ebyo bya Norbert Mao era omusajja ono nga ye president owa DP erimu NRM era DP evuganya NRM ne Mwami Museveni kakati oyo ng'alumiriza butereevu nnyo Mathias Mpuuga gw'olabaawo nti ono yeekobana n'aba NRM ate okulaba nga butereevu nnyo bajjawo opposition ate nga naye yeefulawo opposition kakati nno Mukama Katonda yatuyamba butereevu nnyo n'afungula omusajja ono obubugo era ogenda okakkana ng'omusajja yeeyambudde ng'ensi emaze okubeera nga emutegeera nti tabeerangako wa opposition bulijjo azze alya mu lulime ng'alya ne mu luzise ng'abuzaabuza Bannayuganda nga bw'ali ku opposition era omusajja ono okumutegeera obutuufu lwe bamuggyako ekifo ekya leader of opposition awo ensi lwe yakakasa nti omusajja ono abadde si munnaffe era abadde tabangako naffe abadde atulira mu ddiba nga musege nga tulowooza nti munnaffe kati olunaku olwajjo yavuddeyo butereevu nnyo mu bigambo bye n'omusajja ono gw'olaba minisita Kiwanda owa Mwami Museveni ne bakkaanya ku nsonga era nga kiraga nti aba NRM be baatuma butereevu nnyo omusajja ono okukola ebyo byazze ng'akola n'okwefuula mbu anoonya ba opposition bonna abeere nga abasemberera abeere nga abeebuuzaako nga bakola ennongoosereza kati omusajja Kiwanda bwe yasinkanya omusajja ono ebyama byavuddeyo butereevu nnyo era okuswala kw'omusajja ono ampuliriza ne kulabika nga kumaze okubeera nga kuvaayo kakati nno mu mbeera eno omusajja ono byabadde ajja ng'abala byonna byayise mu ttaka era mwalabye amawulire nga tubalaza abasajja aba NRM abavuddeyo nga beefudde embu ba People Power Front oba PPF ekibiina mbu ekiwandiise nga bagezaako okubeera nga babuzaabuza embeera y'omusajja ono kubanga ono omulimu ogwamwebwa kyamaze okubeera nga kikakasibwa gwamulemerera ogw'okusula Mwami Kyagulanyi ng'ayitira mu parliament ng'akwata n'ababaka bonna abali mu parliament abali ku routing bakole ekibiina ekipya ekya DA wabula bano abantu baatuuka abantu ne babasa kazito abaka ba parliament bonna ne babagamba muveeyo musaleewo akolagana n'Empuuga tumutegere n'akolagana n'abantu ba bulijjo tumutegere oyo ali naffe kaakati nno bangi beesamba omusajja ono era abo abaavayo ne balaga nti bakolagana n'omusajja ono okuva olwo abantu batandika okubeera nga bababoola abantu batandika okubeera nga babasenza luti n'okubeera nga bayisamu amaaso n'okubalaga nti 2026
bano tebali nabo ekyagudde ku Hildamani Mazongo to Mawokota North mwakirabye ono yavaayo buterevu nnyo gasinza gusalira mpuuga abadde mukama wange ate mukatuliki munnange ate abadde bosi wange kakati abantu ne bagamba atogunywa oguwanda tofaayo 226 ajja kakati omusajja ono Hildamani buli kyavaayo ekigambo n'ayogera abasajja bakuba ku mutwe kigambo mbu okusinzira mu constituency ewe yennyini nnyini abantu batandika ddomubola kati njagala oli ebigambo by'omusajja ono Kiwanda minisita wa Museveni ng'ayogera ku mpuuga nga bwe bali awamu ddala Kyagulanyi olyokanga nojja ne tulaba ebimpemempeme sokola be video eno then nzije ze balowooza zeetaagisa mu byokulonda n'endala zeetaagisa obaolyawo mu constitution kyebayise proposal on national transition and reforms tubitunuulidde ebirowoozo bino byonna bibafunzizza mu kitabo kino kye batuwadde ne tubiraba nga bingi bikwatagana n'ebirowoozo byaffe nga political parties endala zonna ebigambo ebikulu ennyo ebiri buno bikwata ku mateeka ge twetaaga oba oliawo okuzza obujja nga tweteekerateekera okulonda kwa 2026 ekimu ku kintu kye twateekako essira wano nga ebibiina omukago okugatta ebibiina kwe kuba n'akalulu ak'emirembe era twasayininga twateeka omukono gyaffe ebibiina byonna 26 mu National Consultative Forum ne tuteekako omukono nga tukakasa bannayuganda nti tujja kuba n'akalulu ak'emirembe era ekiwandiiko ekirala ekikulu ennyo era kyetugenda okugabana ne ttiimu eno kyekiwandiiko ekya Code of Conduct of Political Parties and Organizations. Ebiwandiiko byonna bikulu naye tetwagala bisigale ku lupapula byetaaga okuba nti tubikozeeko bwe tusuubiza bannayuganda akalulu k'emirembe kalina kubanga ka mirembe naye ekyo tekikoma mu kwogera bwogezi waliwo bye tulina okukola emu ku byo nga biri mu mateeka ageetaaga okulongoosaamu kubanga abantu okwekugunga n'obwegugungo tebutandika ku lunaku olwo lwa kulonda abantu baba balina obuso obutali bumativu balowooza nti bwandibadde bukolebwako ne butakolebwako so kyetaaga ennonda yaffe emu ku byabadde boogerako okulonda okuli scientific okuba nti tukendeeza oba tumaddawo ddala abantu kye balowooza okuteeka obupapula mu bokisi nga tulonda nga tukozesa biometrics era mu proposals ziboogeddemu kubaddemu okwongera okulongoosa n'okuwa independence electoral commission ate era n'okukendeeza ku amagye oba ebitongole by'okwerinda okwenyigira mu kulonda kwaffe n'ebintu ebirala bingi batuwadde mu kiwandiiko kino so ffe nga omukago guno ogwa National Consultative Forum omukago oguleeta ebibiina byonna ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Olunaku olw'eggulo twabadde wano ne nkutegeeza butereevu nnyo nti ensolima zifuuse ensolima ez'enjawulo muno nga mulimu abasajja n'abakazi era akatambi kaffe ak'olwaleero bwe tubadde tukatandika tukulaze ensolima emu ezze nga yeekulubeeseza ku lusegere kwennyini okwa pulezidenti era nga ne activities ez'ekibiina ng'omuntu ono abeerawo nnyo okulaga nti ayiwawo omubiri ku lwa bannayuganda wabula ono olunaku olw'eggulo lunaku lwa Lwakutaano yasangibwa butereevu nnyo ng'akukuta n'abasajja ba NRM mu miitingi
enkambwe kyokka ng'era ono okwesimbawo okwaliwo 221 teyaweebwa kaadi nga baamukubamu ttooki nga balaba nti omusajja ono yali tatuukidde bulungi kubeera nga aweebwa kaadi era omusajja ono yavaayo n'ayombesa pulezidenti n'okubeera nga yamuvumaavuma n'okubeera ng'ayisaamu amaaso NUP n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso twabadde tukyali awo ng'aliwo omukyalo ono nga bw'omulaba mu kifaananyi kino. Kaakati ono nga naye azze atambulirako era ng'ali ku lusegere nnyo olw'abakulembeze baffe ng'omukyalo ono alaga nti ayagala kwesimbawo nga Woman MP ampuliriza ku kaadi eya National Unity Platform, wabula bwina alaga nti n'omukyalo ono omukululo gwe okuva lwe yajja mu byobufuzi yali teyeeyagalidde ye ng'omuntu era yasindikibwa busindikibwa n'ategebwa butegebwa regimu butereevu nnyo era wano ng'omulaba ng'ali n'abantu bali ampuliriza abaanita Anet Amongo. Kaakati ono ye yavuddeyo okubeera ng'alaga nti ye wa Nuupu nnyo era tabeerangako n'abantu bali kyokka ng'amawulire galaga nti ekiro omukyalo ono akukuta butereevu nnyo mbu ne sipiika Anita Anet Amongo Nalongo. Kaakati era ne mu miitingi ez'enjawulo omukyalo ono abeeramu ne mu ntuulo ez'enjawulo omukyalo ono abeeramu ne babeera batambudde bwe baatambulanga nga Anita Anet Amongo tannaba kubeera ng'akubwako envumbo omukyalo ono yabeeranga ku mwanjo nnyo. Kaakati essaawa zino ono avuddeyo ng'agamba mbu ye wa Nuupu awedde emirimu era ayagala butereevu nnyo okufuna kaadi eya Woman MP eya NUP. Kati abantu nga bano n'ababafaanana bayitirivu nnyo mu kibiina kyaffe kyolina okubeera nga otegeera kyolina okubeera nga omanya nga bwe nakugamba nti omwaka oguyise mulamba emabega ensimbi yayiika mu bantu bano ne bajja nga babasindikamu ffe olwo tubeere nga tutambula nabo nga tetumanyi wabula maaso eyo balituuka mu paliamenti basobole okubeera nga batwefuulira batukole twakagabo kye baakola n'abalala nga bajjemerwa nga bakazi b'e Bashiri ebigambo bye bavaayo ne boogera nga tebanaba kubeera nga beesimbawo olwafuna akalulu baabikyusa bano nga bamaze okubeera nga balya ensimbi. Kaakati nno olunaku olwaleero wali mu Lubiri e Mengo Ssaabasajja Kabaka alabiseeko butereevu nnyo eri Obuganda wabula nga Ssaabasajja Kabaka wadde alabiseeko era talabika bubi alabika bulungi musajja wattu era anyirira naye nga amaanyi bw'oba omwetegereza bw'oti olaba nti amaanyi alina matono okusinziira ku ndabika ye okusinziira ku bunene bwe okusinziira ku kunyirira kwe naye body language eraga nti Ssaabasajja Kabaka alabika amaanyi alina matonotono yandibanga agenza akubakuba ku matu naye nga tannaba kubeera nga atereerera ddala ng'oli gwe tumanyi owaffe ayogeza amaanyi empologoma ya Buganda buli omu gy'amanye. Kaakati nno twongere okubeera nga tusabira Ssaabasajja Kabaka okusinziira bw'alabiseeko bw'awuubye fulaaga ng'alaga nti amaanyi si mangi bulungi. Kati ebigambo bino sooka obiwulire butereevu nnyo era tukomewo tweyongereyo. Mr. President, n'obuwombeefu nsaba otwala obubaka bwange buno nga buli serious obuwulirize bulungi nnyo. Waliwo omukyala gwe babasindikamu omukyala ono mukyala ekikulu state operative ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba bamusindise era ng'omukyala ono ssaawa zino ali mu national platform naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe. Omukyala ono bamuyita Winfred Nakandi njagala mutegeere bulungi nnyo buli muntu amutegeere omukyala ono si waffe ebijja byonna nzi byange nabigumira saagala nnyo okuleekaana bantu. Mr. President, ono omuntu si waffe oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe muntu wa state ngenda kubasomera emessage gye nafunye ono muntu wa state ono si waffe muntu wa Anita Amongi ne state oyo Winfred Nakandi kambalage bifaananyi bye. Oyo mukyala si waffe mukyala ya group ya Anita Amongi ku mapeesa agamu ge batusindikamu oyo si waffe ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani oyo si waffe yoyao oyo mukyala si waffe oyo gumulabaawo si waffe ye group ya Anita Amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazize okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe. Omukyala ono y'ono wano era y'oyo oyo mukyala si waffe. Kati Mr. President, kankusomera message eno giwulire bulungi nnyo mmwe kennyini mujja kukola okunoonyereza wulira bulungi nnyo
ntutte obudde nga nnoonyereza njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja ka Anita Amongi okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekwesifu omungi. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo era y'omu ku kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba. Ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi oyo ne mwammanya. Ono nno yali akola bulungi nnyo ne yaliko Ssaabakessi Kakabagenda mu 2021 n'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeeyita Kijambiya Damulira Christopher. Ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde nasaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakama be nti abikwata nti singira mumumye kaadi eyaffe ajja kudda yeesimbe bwannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obuna buvudde mu kulonda okunabakoze. Omukyalo ono wattabbu nnyo. Omukyalo ono yazaalako abaana be babiri era nga taata w'abaana be musirikale. Agezezzaako nnyo okuuma ebyama bye nga teri abitegeera n'engoma enti sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde ffe ebyaffe bikolerawo tujja ntukuwulira ki ky'oli ensonga n'ogimanya. Ono gw'olaba olwo yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbu ate ajje waffe naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi. Ono akwatagana ne projects nnyingi nnyo omuli ez'okutambuza okugaba ensimbi mu baana abatabubuwala ssaako n'okusaasaanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataha Museveni. Njagala obategeeza nti mwenna okuli omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wingi y'abakyala mubeere bagufu b'amaaso. Omukyala ne gurupu ye bangi bayingiddemu nga bagezaako nnyo okutuyingiramu okola obukyamu eri abantu baffe n'okutwala ebintu byaffe ne information ogituusa weyina okubeera. Kale njagadde obategeeza mubeere nga mutegeera omukyala oyo bulungi nnyo. Ebisigadde alla yamanyi nze information kakati nno ebigambo byebyo oba obitegedde kirungi nnyo. Kakati nno bangi abalwana okulaba nga Buganda esangulwa ku maapu wabula kino nga bakikola tekinikale nga gwe tosobola kubeera nga otegeera kasitoba nga tewalya bulungi muto gwangege era bw'obanga ebintu tobirengerera wala nga tobirengera bulungi ojja kulowooza nti abasajja bano baagala nnyo Kabaka ne Buganda okutwaliza awamu. Kakati nno omusajja ono Alhaji Nadduli yalina ebigambo byayogerako oba oli awo byasinga okubeera nga bitwewunyisa nga si musajja ono yandibyogedde kubanga ono y'omu kubaakuba emmundu ne balwana ne Mwami Museveni mu nsiko era omusajja ono ali ku ddala musajja wattu lya Meeja we yakonera abalala bonna be yalwana nabo n'abatalina bitabo baasingako wadde naye talina bitabo oba oli awo baamuyitako dda kaakati musajja wattu yakonerawo ku bwa Meeja naye abikudde ebyama ekya Buganda okugisaanyaawo n'okugisangula ku maapu kyandiba ekizibu kubanga Buganda bw'oba ogitunulidde n'engeri gye yajjamu n'amawanga amalala agatwetolodde muno nga mulimu n'amawanga nga Ankole mulimu Bunyolo mulimu Abatoolo n'amawanga amalala nga ag'Abalwenzululu Abakalomojja ojja kulaba nti Buganda ate lwazi ddala ddala. Kaakati nno omukyala amanyiddwa nga Nalweyiso omukyala ono mbu muzzukulu wa Buganda awedde emirimu wabula ebimu ku bye yakola oba byakolaakola biraga nti ate ono y'omu mbu ate kubaagala okusuula Buganda mu ntata. Kati Ssaabasajja omusajja ono Alhaji Nadduli omusajja Meeja mulamba avudde nalumba omukyala ono Nalweyiso. Nalweyiso ono y'omu ku baavaayo ku TV nayogera ebigambo byali byavoola Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era abaana baamwambula ne bamuyisamu eggaali omukyala ono era ogenda okakananga ono okuva olwo taddangamu kujja ku TV yadde okubaako ekigambo kyayogera kyonna yadde okukola ku TV nga yasirikira eyo
okuva lwe bamuteeka mu layini entuufu era n'avaayo ne yeetonda nti aba nsonyiwe bwe manga nayogera bubi bansonyiwe nali sitegeeza kino nali ntegeeza kiri nali sigamba bwe nti nali ŋŋamba bwe nti mu bigambo bye n'avaayo ne yeetondera ensi kakati noono yasirikira ddala kakati essaawa zino Alhaji Nadduli ayina ebigambo bye yayogedde ku nsonga y'omukyalo ono wabula ng'ate si nsonga ya mukyalo ono n'abaagala okusuula Buganda ogitemaatemamu ku ssaabo oba oliawo abatamanyi Buganda wa gye yava ne Uganda yonna okutwaliza wamu na butya Uganda bwe yabeerawo ne Buganda bwe yabeerawo ani yasooka munne era lwaki kyali bwe kityo era baani abaakirimu kakati abaana abalaba mu bifaananyi be bamu ku baalwananga mu myaka giri 86 nga Mwami Museveni ajja okukwata obuyinza obw'eggwanga Uganda yalwanyisa abaana abato oba oliawo ne batuuka okubeera nga bafuuka abasajja abakulu naye nga bangi baasigala ku budaaladdala obwo obuliawo bwe butyo amadaala amanene tebagafunanga kaakati nno baasigalawo basajja bato kyokka ng'ate abazze oluvannyuma mu kintu kino bangi bali mu madaala ga waggulu nnyo nga be mubalabye okwetolola ensi yonna kati njagala nkulekeremu musajja ono David S. Wamala agambye nti abasajja bano tujja kumalako oba mwagala oba temwagala Seguya ebigambo bye bino muganda wange Twali bagaga, twali mange mwanyi, obukopa n'amayuni laba omuwemba, bamba ne vanira, byafuka lugero bakitaffe, bajjajjaffe luli, baba nga balimi byaddala weeraba okuyiga, ebyo byafuka lugero ate bibiro binonya byonna maama byaggwawo ebitundu byaffe by'omunda kati bakutundo kyasiza ddala ani aliteresa Uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga mbuzani aliteresa Uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga kati bagira kyere neseraba negye tuddukira tulope emisango bayamba saidi eyalidde kwegamba yetoloola dda bwebatukulembera eyeyo yekansa mazima otuula mu njuyo nononya oddukira nga mpaawo amazita gakulukuta ku bantu b'erubiki be bamenyera amayumba olina okulajana babalanga kimbo bali mu ntobazi buli be babaako kye bayisawo muntu wa wansi abonaabona ffe tuli kikiye twafuuka bisasiro mu maaso gaabwe ulira emiranga mazzi ga biwoobe ku bantu b'ekitesi abafiira obwemage awatali kusasulwa wadde okuliyirirwa ku famire zaabwe mu Uganda ekyokufa kifuuse kya bulijjo ani aliteresa Uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga mbuzani aliteresa Uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga twasomanga kuleke kyoga leke Victoria zonna lekeza kwawo obuvubi aloba bulinnyamu twafunanga baluwa za kyalo ne kaadi z'ekyalo ng'ova eno dderi mwaka ku mwaka weetaaya kati byonna byaggwawo byafuuka byalizi kaadi ofunayo etaano bwekigwako tokyali munauganda yadde ebisaawe by'ennyonyi byetwalina sako n'ennyonyi zaabyo byaddawa twajja kusaawa n'obwe twafuna amafuta kase
kaseera katono katiga muntu ani alitereza Uganda yaffe neko twegeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga mbuzani alitereza Uganda yaffe neko twegeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga ye atagulira ye munyoro mpulira ye munyoro oyo mutabani muwala wa muzukulu wa Kagwa Buganda tajagala oba yajegana bakimpandika ko kumugongo ntinze nyiro bireta naleta biri nga n'omulangira mutibe simulabanga nawo era nga netandabangako yamala kujja mu sizifaya mu 85 tuloka tumulambuza ebitundu ebinunule naye nga wabireeta dda da era abo bennyini gwolaba ye ajejemberawo bebe babadde bankolokota banatoli federwa kakati yereetawa ogambe badde batuwandikako byatwogerako situbimanyi naye tukuuma obuntu bulamu tusiika ate nalweiso ayinza okulwanagana nange mbyali mu nsiko tulina kukola tutya ebintu bino haadi kibi kubanga saali muyise mukopi avudde olujja lwa Prescovia nalweiso lwe lujja lwa jjajjaffe w'eggwanga lino ye yakola endagaano mu 1989 ne Rugadi n'akola endagaano y'olu1994 eri yali ya kampuni eno ye ya gavumenti ya Bungereza over Buganda Protectorate ne wayita emyaka 6 n'akola endagaano ey'olwenda yegabanya obuyinza mu baddugavu mu gavumenti z'abaddugavu ezaali muno era ewa gavana obuyinza okutandika okutusombera amawanga ago nga bagaleetaawo era kyekyavaako n'okugamba nti Kampala si disitulikiti ya Buganda kino kifo kya gavana bajja eri bayiwaawo endagaano eyo era batambula bwe bati olw'obuyambi Buganda bwe yali erina eri obwakabaka bwa Tooro bukya mwaka 18 ekutukako Bunyoro nga Bunyoro erumba Tooro wakati amasaza ago agaaliwo Buyaga ne Bugangazi ne bagateeka e Buganda ne kizitoowereza Bunyoro okujja okuyita e Buganda ekkiriza tegenda erwane ne Tooro ne gamalayo emyaka 6 ne gawitamu ne gadda wano nga twefuze mu 64 Tooro ye yayanguwa mangu yajja mu gwa Lwenda ankole nejja mu gwa Lwenda mugumu territory ya kakungulu ya whole eastern teso paka wa yajja mu Lwenda mu 3 Kigezi eyaba Besije nejja Lwenda mu 10 Lango Nakyoli ne bagisala ku Anglo-Egyptian Sudan oba Equatorial Province nekirano mwaka gwe 12 abazungu batunulira Abangereza ng'omugga guno okuva mu Mutanzige guyita mu kitundu ky'e Congo abazungu bombiriri omubirigi n'Omungereza ne bateesa nti salako ekitundu ekyo kinziriza eno omugga guno guve ku nnyanja wa Victoria paka Mediterranean Sea Misiri nga guli mu sphere emu ya British Sphere of influence eyo West Nile ne Madi kubanga Madi eri buvwanjuba bwa Nile ate abalulu abemoya abawa abeyumba abawa bali eri bugwanjuba kwe kugiyita nti West Nile and Madi nejja mwaka gwa 14 bamwongerako kali kusobola okubanga guli eno eke kabuto kola baka akagenda eri mu map eno mu map ate mu transition Abangereza ababirigi ne babawa ekitundu kyawa ekya ne basala ku lusozi lw'Rwenzori kubanga Rwenzori oyo teyaliko katundu konna ke Congo era ne obanga otambudde ojja kusanga ekipande kye bayita Belgian Congo naye nga bayitawo kire ekitundu kya Rwenzori ekiri mu Congo kwali kuwaako kuwanyisiganya kyali kuwa kabaka bw'e Tooro era kyogera nti Mumbere bw'aba akola emikolo gye kumpi obukadde nga 3 buva Congo kubanga baali babugabye eri badde ebintu ebyo sibitegeera aje bisomye leero Karamojja ejja nga bayise emyaka 12 nejja 1926 nga yevaawa anti bajawula wakati w'abatulukana ab'e Kenya bano bagweno ne baga nti abantu bano tebategeeragana babisi ensi zibagabane abatulukana ne baba nateeka e Kenya Abakaramoja ne bajja e Uganda mwaka gwa 1933 Uganda nejjula Bunyoro yasembayo kubanga yali ku bufuzi bwa Mashalo okubaloba wangangusa Kabalega babayingiza mu ndagaano muno benjogera ku Buganda mulimu ogwo gwonna gwe twakola gw'onfutyanka bufutyansi tolaba omulimu okuba okweggwanga lino
Tafaali ddene. Kaggwa yakola ebyo. Ebyo nabino okujja kwa Karamoja. Kaggwa kyatalabako ye Bunyoro okujja. Kubanga bamuwa akatwa mu mwaka gwa 2007 ng'agenda e Bungereza. Gwe wangamba gwe baawere Kenya. Ye jjajja wuuyo. Wanga n'ekitiibwa. Kyekyo. Kubeere ensonga ng'oli tannayogera. Cardinal point. Nga bwe twajja abakatoliki baalinanga eŋŋoma yaabwe naye kati temukyakuba na maŋŋoma ku lwa Sande. Tuli abwe twajja. Ate omukulisaayo n'akuba damali kudagada, damali kusibu, damali kudagada. Zezo ngoma ezo zizayitanga abantu, baziyitanga nantenga. Mama nzijukira edda mu kyalo, Sande nga tuluwulira ku ngoma. Ngoma. Akati badda mu bide, ekide kitambula emitala emeka. Olukikuba eri. Ate wekikomye wekikoma. Ate kikubira abo abali wabweru bayingi.